Kalama TV kojja mate Kadaama gwe tulina olwaleero agamba nti no Omuwarabu akolera ku kintu kye bayita opposite. Agamba nti bulijjo buli bw'ofuna obutakkaanya ne mukamaawo gezangako okulaba nga naawe omuzannyisa ku magezi ge. Abawarabu abasinga balowooza nti abaddugavu tetulina magezi, ate baagalanga nnyo okubeera nga babonyaabonya omukozi. Ayagala nnyo okubeera nga bw'oba ogudde mu kizibu weeyongerera ddala okufuna ekizibu n'ekisingako ekyo ky'obadde osuubira. Kadaama w'olwaleero agenda kunnyonnyola nti buli bw'obeera nga oli mu buzibu n'Omuwarabu, gezangako okubeera nga tomulaga kiki ky'oyagala, kuba buli bw'omulaga ki ky'oyagala tajja kukikuwa, wabula ajja kukuwa ekiri opposite. Agenda kunnyonnyola nti for example bw'oba oyagala kugenda Uganda ng'owulira ddala ekyeyo kikutamye, Omuwarabu tomugamba nti ayagala kudda Uganda, mugambe gw'okyagala kubeera Buwarabu, kubeera nga okola. Awo kitegeeza ajja gamba kankole ekintu ekimuluma, naye buli bw'onoogamba nti nno kakati kamubuulire ddala ekintu ekituufu nti nyala kudda Uganda, olutozeeyo. Kati bw'onoomusaba ennyumba nti oyagala kukola mu nnyumba, awajja kugamba nkuza Uganda, ye ngalowooza kikuluma, kumbe ye muvuyo, kikyo kyennyini ky'oyagala. Ate bw'oba okyayagala kubeera ng'okola, gwe mulage nti nga ate oyagala kubeera ng'odda Uganda. Nti Omuwarabu Kadaama ono engeri gy'atugamba mu ye experience gy'afunye mu bakama be, bakolera mu kintu ekiri opposite. Ekintu ky'obanga oyagala si ky'oba osaba, saba ky'otayagala kuba ajja kuwa kiri ky'oyagala indirectly. Munange ekirala bananga bali eyo ensonga ya kusasulwa toganya oli kuwa chance omuntu nti boosi agambye ngenda kusasula ennaku mmeka wiiki emeka mu maaso edda wajja kukolera mugaga muyimirire mu maaso mugambe nze naajja kukolera mugaga saajja kukolera abaavu n'abalekayo e Uganda nandukoledde eyo. Ekirala tosabanga Muwarabu ky'oyagala, nti bw'oba owulira nti oyagala kudda ku ofiisi ofune amaka amalala tokimugamba, gwe mugambe njagala kudda Uganda oba kudda mu ggwanga lyange. Bw'obanga owulira oyagala kudda Uganda nga gwe owulira bikutali, gwe musabe omugambe njagala amaka amalala. Kati ye Abawarabu bo bakola opposite. Bw'alaba ekyoyagala nnyo era bw'obanga mwekyazeemu agezaako okubuuza n'agamba naye kati owulira oyagala okyayagala kukola tukufunira tukuze ku ofiisi bakufunira amaka amalala, ng'ayagala kumanya kiki ekikuli ku mutima. Kati gwe ekikuli ku mutima si kyoyogera, ogenda kufuna ky'oyagala. Bw'oba oyogedde opposite ogenda kufuna ky'oyagala, naye bw'oba nga toyogedde opposite totufuna. N'obwoba owulira nga ku nnyumba ye ogikooye ng'oyagala kudda ku ofiisi, tosaba ofiisi, ng'obeere awo ng'owoki. Bw'oba tolugunya mpola bagenda kukola kikukuza ku ofiisi nga togisabye, naye bw'oba osaba ekyo ky'oyagala tebasobola kikuba bo tebaagala bakuwe ky'oyagala, baagala bakukolere opposite ekinaakunyiga. Kati nakyo ekyo mukitegeere. Ng'oba owulira oyagala kudda mu ggwanga lyo tokyogera, gamba njagala kusigala eno nkyawulira nkyalina ebingi by'okola nkyayagala ssente, ng'owulira oyagala kudda Uganda. Kati ate bw'obanga owulira toyagala kudda Uganda, gamba nze neeno wantamye njagala kudda Uganda, bagenda kusalisiza tiketi y'ennyonyi banneebigenderako. Kati